mwenna abali mu kkubo eryokunoonya Yoseri Tibahabulwa engeri gye mufunamu kambawo information. Manyi nti kuno Yoseri kwoli mutabani wo kwali n'abalala. First and foremost njala tegeeza eggwanga. Lwaki nseka? Waliwo akayimba k'omugenzi Moses Ssekibugo ke bayita tozanyisa obudde bugendera. Era yakwagala atuuka n'akukyawa. Bw'owuliriza ebifa ku Yoseri bambi omukwatibwako ennaku naye ng'ate owulira obusungu. Lwaki? Agamba nti abantu bamwagalira alina obuwagizi, takyayagala kwogera na waasuze n'okutambula yeekweka. Lwaki? Museveni oba Yosoferi Tibahabulwa Nyandwe Museveni yagulibwa ennyonyi y'obukulembeze gye bayita presidential jet esobola otambula negenda mu America nga temidde wantu weeri naye mukulu Yosoferi Nyandwe mukimanyi nti atya kati okulinnya ennyonyi ya presidential jet ne mutabani we tasobola girinnya kabere jeneti bazikyo girinnya. Lwaki? Nyandwe akimanyi mu system waliwo abamunoonya kasita banalabula presidential jet nti yesituse entebe oba esituse ludda oba mukuba munogole waggulu. Kati Nyandwe kyakola Yosoferi ennaku zino bafuna bombadi yemu Diddigi wabagenda e Rwanda jalinnya Diddigi wabagenze South Africa kati ensi zagenda bawambyeko bombadi yemu. Era Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa bwe agenda okulaba mu lwadde munne Salva Kiir wattu era alinye bombadi ya. Lwaki? Teri muntu asobola kukuba bombadi eyo ng'amanyi nti bombadi y'abasaabaze ennyonyi y'Abannayuganda. Teri asobola kuba bombadi ya. Kati Yosoferi okusinzira ku piresa mujita pressure nzijita piresa okusinzira ku piresa eri ku Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa kati bawambyeko bombadi yemu obatambuliza family kubanga teri mutemu asobola kuba bombadi ya ngamanyi nti a passenger plane. Diddigi mwatambulira Yosoferi Nyandwe mwatambulira kubanga abali ku piresa ebali bubi bamanyi babanoonya. Era bwe yagenze Sudan wattu yakozesezza bombardier kanso kenzijemu eddoboozi nokuba kana akantu kalimu ki kalimu oluyimba mbanyonyole n'ebirala wulira yiyo. Kati mu contest ya katambi kano njagala nsoke mbanyonyole mukulu Riek Machar waliwo engombe egamba nti omulwadde alumya amuweese abafutuziike bafuba naffe. Riek Machar mugenzi lwakuba akyalemeddewo. Nyandwe Yoseri mugenzi lwakuba akyalemeddewo. Botulasa Yosoferi Nyandwe abulukuse ani amanyi embona ng'ebulukuse. Waliwo yali alidde ku matugunda ne bandamu mwine ebintu mutaddemu. Yali alidde ku ttugunda eribulukuse. Ettugunda livaayo nga lya kiragala omukwafu. Wabula bali baligenda litandika okweyira libulukka ne lifuuka lya kitaka oba chocolate color. Kati Yoseri Nyandwe abulukuse. Amatama gavudde kati gali eno bwe gati yenna afuuse kati abulukuse afuuse wakati wakala kyentuufu. Kati kana akakono tekakyasobola okukuba jambo akateeka wano.
kati oli munne mugenzi munne gwe yagenza okulaba takyasobola kutambula tambula nga ali ku siketi kati mufu munne yagenza okulaba mufu munne nenge ekigendererwa bwe bakwata Riek Machar bamusiba African Union nesindika Mzee Raila Odinga agenda ayogere ne Salva Kiir but Riek Machar Salva Kiir n'agamba African Union nti tetujja kusobola kuteesa nammwe buli agala okuteesa okulya Riek Machar mugende mutegeeze yo Museveni Raila Odinga n'ava nadde waabwe kyekyatutte Nyandwe Yosoferi ogenda neera mwe yavuddeyo tebamutadde kati nze njagala mumpulize ekigambo kino ku bintu bibiri kuyinza okwapeninga kekimu okusinzira ku magezi ga Yosoferi Nyandwe nga bwe ngamanyi 1 gavumenti ya Salva Kiir eyimiriddewo ku SFC egikuuma Museveni akimanyi nti Salva Kiir bamugjawo interest ze ne sente ze ne escape route ye somehow somewhere ejja kuba efudde. These are the two possibilities. Mu meeting y'ekyama either Museveni yasaze n'akola decision n'agamba Kiir nti omwami mumugyewo slowly secretly mugyewo mpola oba mumuleke mu detention okujjako nga yeesaliddewo ng'amenyese that he can work under your orders. Those are the two possibilities. Kanzi banyonyole bulungi nnyo. Okusinzira ku nkola ya Museveni eyankunyigiriza mpaka londeetereza manye ebintu bibiri byagenda okubanga bibasinkanye mu meeting kugamba Salva Kiir nti mukole enkola yonna eya clandestine mutte Machar mpola nga bwatta bannaffe wano oba mumusibe mpaka kuwulira bubi lwanakkiriza mu orders z'ogwe ng'omukulembeze nga bwazaakola abakulembeze baffe ab'ennono n'abakulembeze abamu nga bakkiriza nga abanyigiriza ennyo. Those are the two possibilities eziri mu nze zembagambye era mujja zirabako autovuddeko kati mu contest ya kavidiyo kano kenjagala okubalaga Riek Machar mufu ne Museveni mufu naye bw'olaba omusajja alemedde ku ntebe kansoke mbaleka video kano yali ku parade nga presiding over n'afuka mu mpale Riek Machar uyu bamukerabidde nagira banga afuse mu mpale yeke nyini yetunula ko afuse mu mpale omusoro wamuyitamu yetunula ko afuse mu mpale kati yoyo mukulembeza afuga South Sudan kati kyenjagadde obbalaga wano muka video njara mutunuulire body language ya Salva Kiir nga atambula otunule eya Nyando Yosoferi nga atambula yenna abulu kusekati wakala kyentufu mukadde mukale bulungi nnyo liyo bombadi ya mwatambulira omula oye Salva Kiir kati Yoseri wuya ava mu nnyonyo omulaba akakona akazinzeeko takakkiriza kakwasa kintu kyonna okalaba takakkiriza kakwasa kintu kyonna kati asinkanye mulwadde munne era olaba kali akakona akatadde saidi omulaba yenna abulukuse noono wuuno ali ku muggo bonna batambula omulwadde awerekera mu banja bonna batambula bonna balwadde bazibu ono ebigera aseetula biseetule omulaba ebigera aseetula biseetule kati njagala obbalaga mu contest eyo kati bwe tuva awaawo manye bwe tulina butono mwenna abanoonya Yosoferi Nyando tibahabulwa kamba weemu akakodya akalala mbategeezeza nti kati
atambulye mu Bombardier atya presidential jet kati waliwo ekirala kye mutamanyi kankibabuulire wano mu convoy ya Nyando gye mulaba ng'etambula. Nyando yadde mu nkula ye y'ekiyeekera yeeruwa. Nyandwe waliwo olumu lwe mulowooza nti yatudde mu motoka eyo ebeera diko isi abatudde mba batadde muntu mulala olumu bataliimu naye nga mu convoy mwali olumu abeera mu motoka eya poliisi yafunguwa barabara gye mulaba eringa eya traffic nga mwatudde olumu abeera mu motoka ez'amagezi ziriko emmundu ezatirale nga mwatudde naye nga mu kifaananyi mulabye emmotoka nti mwali kumbeeramu omuntu mulala atuddeyo tabeera Nyandwe mbaga